Wange kibanga kyonywa kitabudde omutwego okaddiyo tekyasobola kunywa kibanga. Wakayonka kitaawe ensigo omala ogenda ofungula ennyuka omunuuna ekibanga mu magulu. N'omutunuulira yenna alinga omuzi ogupamiddwa ku kkubo nga n'agupamyewo asoose kunywa malwa. Twakulanga batugamba obukadde magezi, kumbe n'abasiru mukaddiwa. Sooka ogenda obyala obukata bwa lumonde obukuli mu mutwe oyassaamira oba infection ekatuuse ku bwongo. Bwazze taleeze mabeere wenna owunya akamwa ova kunywa mmindi genda osenye emmindi mu kamwa. Wenna otuwubako emberebeere zikulinga omugeto gw'engege ennyabo obadde ki? Yenna n'alyoka asongoza olumwe alinga asinaakinga amazimu takukoma nnyo ng'enda mu kapitoleeta. Akatwe ke kakulinga kayimoji k'omuwumbo gwa bbyo yassaamirira. Linga n'endokwa z'amazikisiraani. Papa wenna obuba bukuweereze bulinga obuwuute obukalirire totegeerekeka olinga olwaniko lw'amakayabu. Sinakugamba nti bafutusojja bo baliwo kubanga batereza abantu babateeka mu levo gye basaanidde. Oyo nno yabadde abuukira omukulembeze w'ekibiina kya NUP era mu bigambo bye ndowooza owulira engeri gy'abadde amwogerera amafuukuule. Abaana ne bamugamba munnange nedda eno gy'obuukidde y'amagye tujja kubanga tukuzzaayo. Bingi nnyo ebigenda mu maaso ne ku nsonga za Nalukoola. Abamu beetemyemu bagamba wa DP, abamu bagamba nti waliwo speech gye yakozaawo ng'alaga okubeera owa DP. Ebyo nno byatabudde abamu. Kati waliwo okusika omugwa, abamu bagamba nti yesu omuntu buli omu yenna abaako gy'ava naye nti waba yasazeewo tulina omwaniriza. Abamu ne babatuuka n'okuwa example yaani ey'abampuuga nti nabo baali ba DP ne babaaniriza bye baakola biri kati biri awo. Katugendeyo okwo tulabe. Mu mitendera gino mba nsiiwuuse empisa nga nze munna Democratic Party eyabeeranga edda mu Democratic Party ng'ensonga. Nalukoola yokyeza nakola video dayo wali mu video olabe video gye nasooka okukola naye nkugamba bagenda kukola mistake okuwa omusajja oyo kaadi. Ekyo Nalukoola kyakoze n'ayogera mbu wa DP ng'ali kavule wali ng'ayambadde ne baleti mbu omusajja wa Democratic Party kigenda kumumisa kaadi kubanga Nalukoola nakibagamba ne bagamba Nalukoola opportunist ebbanga lyonna abadde wa DP paka ne ssaawa yakakatalangirira nti DP agivuddemu. Era eno yagenzeyo okufuna kibaluwa atuuke wali mu parliament then akole emirimu gye egya DP. Nalukoola ali kuligo ttiimu ya Democratic Party. Ffenna tukimanyi nti Bobi Wine ne bafuutu soja tebaagalira ddala abasajja ba DP bulooku. Nalukoola oba yaggyeewa tiketi kaadi ya nuupu membership kaadi eraga mbu simanya oba yekonaivinze naani musimanya yagifuna omwaka gumu n'ekitundu emabega. Okay, ayinza okuba yagifuna tomanya obanga yanago yakonaivinze naye ne bagikola ng'eri backdated. Ne Nalukoola omusaayi gwa DP bulooku gwa DP. Nalukoola ekyo mistake gyakoze ng'ali ekavule okugamba mbu simanya yo musajja n'amala neyeefula abibuzaabuza mbu nganze yaliko mu DP. Abasajja bakutegedde Nalukoola togenda kukomba ku kaadi gw'oluvuddemu kati olwokaano kalusigalemu Lwasa Luwemba ne Uma Lumagala gwe wamaze dde okubivaamu kirabiddewo nti ogenda kwefuula. Omanyi Bobi Wine engeri gyatobyemu n'abasajja ba DP block abamwefuulidde awo oba omanyi omuwendo gwabwe kati weegasse ku bantu nga Mpuuga Seggona Nambooze weegasse ku bantu nga Kidandala Mabikke weegasse ku bantu bayitirivu nnyo 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 Abedi Bwanika Honorable Sempala Kigozi musajja naye baamuteekamu listi yemu erimu babaagala erimu bangi nnyo erimu omusajja yali gavana Bwanika bali awo babafulumya bafuutu soja babafulumya bufulumya kati naye bozze abasajja baalinga bagezi aba DP. Era Nalukoola si musajja musiru musajja mugezi naye abasajja eri tebabeetaagira ddala bo bagamba mubaliddemu olukwe mwali mwagala kutwala kibiina mu aba DP bulooku kati yo miseke wagikoze omaze okuweevingira Lwasa Luwemba ne Uma Lumagala okubeera nga bebasigadde mu lwokaano lw'okulwanira kaadi ya National Unity Platform wamaze dda kyo kyeraga lwatu nti newona agendayo tolikube ate nakyogera nga bagenda kukola mistake we bakuwa kaadi bagenda kuba bakomezaawo bali abasajja. Bobi Wine bwe yali ekavule yayogera n'agamba nti nze okumpaamu ab'amasuuti bampemu baseggirinya 10 Katonda mpemu baseggirinya 10 lwaki era ne mu video yange esembyeyo leero gye nkoze mbagambye ne nkugamba abantu beekawempe tebeetaaga Nalukoola ne baba muwadde kaadi si gwe beetaaga ebizibu byabwe ebyabakyala abazaalira ku makubo
abakyala batalina mama kiti ebizibu by'amataba ebizibu by'abageto byazigete nnyingi awo ng'abavubuka beetaaga kubakwatirako tiimu za mupiira babondya kubagulira giraavu baaga na kubateekamu kasente kufuuka ba champiyoni ebizibu by'okusoma abaana tebasoma bali mu kawempe omwo tebasoma bonna basomba bucupa basomba scrap ebo togenda bireetera ono ataputa amateeka olunaatuuka eri nga yeefuula bayinomu tekako obugalubini nga tandika kuteesa na pulezidenti Museveni. Ndowooza mubiwulidde byo bitandise abamu bagamba nti omusajja ye mutuufu naye abamu bakyagamba nti twakuwa abasajja ba DP. Omanyi mmwe mukyamuukirira nnyo ate ne mwerabira mangu nnyo mukyamuukirira nnyo ate ne mwerabira mangu ddala bino byolaba byaliwo emyezi 3 gyokka emabega bino byaliwo emyezi 3 emabega ezinyo Asuna Lukola abatulaba kati kwenti bagakutegeera kati engeri gy'ovudde mu DP olinayo ekibiina ky'otunuulidde ekyebyobufuzi ekirala kyagala okutandika kyogenda okwegatta mu by'amateeka oba ekikutuukiridde nkigamba nti Nalukola jangu ewaffe otandika otuwabula mu by'amateeka? nvudde ku buwabuzi bwa Democratic Party ku nsonga z'amateeka. Ebibiina by'obufuzi bimperereza nange mperereza nnyina gye nnengera naye nteekwa kuperereza bulungi kuba tosobola gamba nti omuzannyo ono olw'okuba yemmesa avudde mu ttiimu eno bw'ayingiramu eno ateekwa kutandika ku 11 abasooka. Oyinza okusanga banno b'otuusemu nga bagamba ffe enkola yaffe wadde oli kabiriiti osooka kutuulako awo nabwe kityo nina kusooka kwekenneenya bulungi nsigale ne DP nga ndi mmemba waayo ngende mu kibiina ekirala kibiina ky'ekisinga gye banampa kukola mulimu kibemba ngeze Nalukola yali aswala okwatula nti Nuupu kibiina kyange Nalukola emyezi 3 emabega nga kimuswaza nnyo okwatula nti Bobi Wine ye pulezidenti wange emyezi 3 gyokka emabega bino bya myezi 3 bino byolaba yabyogera emyezi 3 gyokka emabega nga kimuswaza nnyo era nga kimuzibuwalira nnyo okwatula nti Bobi Wine ye pulezidenti wange gwe ndaba era gwe nzikiririzaamu kaakati era nzikiririza mu kibiina kya Nuupu emyezi 3 emabega nga muswavu nnyo okukyatula kati olwaleero atugamba nti wa Nuupu nnyo ataddeko akakofiira afunye abayaaye abamobilizinze bulungi ajje oba kadi yagiwawankuddewo amangwa ensonga za kadi naye nga byonna bigenda mu maaso nnaku olwaleero tuzikugidde mu kiyongobero yasse ky'omulwanyi munnaffe kubanga yafiiriddwako taata we omuntu bwe njogerako ye Miracle Ashirafu Kasirye mwena omwana ono mumanyi era mutegeera bulungi yali katono aluzinga obulamu bwe awaawo wetwali mu campaign trails eza 2020 in fact it was in 2020 era munnange wetwatuukira mu kalulu awo kulonda ng'obulamu bwe teyeetegeera nga tamanyi ne bigenda mu maaso naye mukama munnange yaza bibye n'ayamba n'aba nga aterera essaawa yakakati wetwogerera ali mitala w'amayanja gyali yagenda bambi abazirakisa ne bamuteekamu akasimbi nga kwe kuli ne pulezidenti ne banoonya engeri zonna n'agenda ku operation y'omutwe era azze nga tuwa updates obulamu nga bwe butambula era tulina essuubi nti ajja kutereera addemu akole emirimu gye egy'amawulire nga we yali agitambuza naye ng'essaawa yakakati amawulire ge tufunye bambi taata we avudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo era kitalo ddala katusabira ab'eŋŋanda n'emikwano era tusaba nti mukama agumye muganda waffe oyo Kasirye yonna gy'ali era n'omugenzi mukama amuwa ekiwumulo ekirungi. Amawulire genfunye galaga nti taata ono teyabadde mulwadde wabula yatomeddwa. Taata batomedde mutomere era mbu egundi eyamutomedde yabadde ku sipiidi eyayiriiri era bw'atyo musajja wattu teyasobodde kusimattuka. Ge mawulire ag'ennaku essaawa yakakati ge tulina mu kibiina kya NUP naye nga tubeera n'okukkiriza nti mukama yagaba ate era yajjawo era tusiima mukama katonda olw'obulamu mukama bw'amuwadde okutuuka ku myaka egyo gy'atuuse okuba nga ate amuyita kuva mu bulamu bw'ensi eno. Yasawo tuba tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo
Juzi wano eno ebintu bingi ebitambula era ebigenda mu maaso. Twalabye Grace Khan ng'alinga atamidde era ng'alinga agamba nti bamumbyeko ensawo. Amawulire ge tufunye nti nedda omukyalo ono mbu yalemereddwa okuba ng'asasula transport oba fare, ate awo ne baba nga bamutwala ku poliisi ne bamuggyako ensawo. Era kamera zaffe zaatulaze nga yeebala makamera naka wansi w'entebe wabadde owa poliisi awo ku police station ng'agezaako okwebala cameras zireme okukola ki okumulaga. Awo nno omusajja ng'amugamba nti oliyose kakikutuukeko oba oyitirizza obubbi. Muyimbi musimanya Grace Khan togenda kola bintu ebyo ng'obba bantu ate sinze gw'osoose okubba. Bwe nali nkunona ku Maria Fulo omuvubuka eyali apoota wabba ssente wali emmere n'otagisasula n'obba ssente ze. Omuvubuka n'atuuka okuba yes kikutuukeko okitegeere. Omuvubuka yatuuka n'ayagala okukwata ono amataaya. Si malungi eri ba celebrities baffe naddala Grace Khan. Ebintu bingi nnyo ebizze nga byetooloolera mu bulamu bwe, simanyi oba kikyo naye nga tuzze tumulaba almost buli mwaka akola headlines. Buli mwaka akola headlines ate zitali ennungi. Awo luli eddako emabegakaawo zali headlines, simanyi mulogo, simanyi akola biki, babano ba Giovanni Luzinda, ate simanyi biyungiddemu Kojja Kitonsa. Ne tubaawo ebityo ne bitambulirawo n'akola mawulire. Twali tuli awo Prince Omar, simanyi yiganye olubuto siruwe biki ebyo ne tuba tuli ate Prince Omar akkiriza omwana ate ne tuba tuli awo ate simanyi Prince Omar biki amweganye. Ebintu bingi nnyo byazze atambuliramu naye kati Grace Khan abadde ateredde. Grace Khan alabika bulungi ate kati wulira ebibaddewo abaffe kiki kyo ekiri mu bulamu bwa Grace Khan naye nga bwe bityo muganda wange bwe bitambula. Ate nga tweyongeddeyo mu mawulire ag'enjawulo, juzi twafuna amawulire agabutiikira omutimbagano nti mwana muwala Nagudi Asia abasinga obungi we tumanyi nga Don Asia yakwatibwa, naye basooka ne batugamba nti ensonga mbu yali kuvuma mukyala Zakamaya, ate nedda twagenze okukizuula mbu waliwo emirimu gy'abadde akola ekiro, emirimu egyo gye gyamukwasiza era tebaamukutte yekka, babakutte abantu 4 nga mwe muli boyfriend we, mwe muli Kadaama mbu yabadde akukusa, mwe muli ne driver. Era saawa yonna mbu twandiraba nga baba deportinga. Katambi ngenda kabateerakawo mu maaso awo. Ate munnange kansooke nkuzzeeko eri mu ba MPs baffe. Waliwo amawulire akakatambi akayitinganye aka Honorable Derek Nyeko. Abantu abamu ne batuuka okugamba nti balyose era tebanaba, ate abamu bambi balina views endala era bavuddeyo kubanga bablaminga ba foot soldiers abavuddeyo kubanga bawagira ebikolwa bino abantu abeerimba mu babaka baffe ate ne babanga babaswaza. Naye mwe mulaba ekituufu kiri nti bantu mwe temusiima ng'emazima. Ekyokubiri temwagaliza. Obanga oli wa NUP ng'oli wa People Power ng'omukulembeze we Kyagulanyi Robert Ssentamu, vaayo oyogere nti Nyeko Derek talina kyakoze. Ekintu kye twandibadde twebuuza nti maybe obudde yabuwanye ekibiina ki okusinga abantu be n'abeerabira. Kati abantu banyiivu nga byabadde akola mu kibiina babadde tebabiraba. Tujjawo bali be bali mu bateekamu nga walina wakubyeraale ne bajja ne baleekaana ebyo baleekaanye. Tukijjawo tugambe kirabika abo batuuze naye nga ki Nyeko byabadde akola abatuuze babadde tebabiraba. Okitegedde kati ffe twandibadde tubakola ki tubandibadde tubannyonnyola. Tuyina ababaka mu NUP 57 oba ku babaka 57 obalako ababaka 10 naye mu eryo 10 lyobala Nyeko Derek mu 5 mwali. Kati essaawa eno gwe mugamba yatakoze talinayo muvubuka n'omu gwasitudde. Bantu mwe muziimeeko ate mulina akagambo mbuze sina kifo kye njagala sigenda kwesimbawo. Obuzibu buli bumu butasoma
mukutte obutasoma bwammwe olw'okuba nti tewasoma ebitabo by'olina tebiina wadde level kwe bisobola kuteeka nti weesimbe wano kati gwe n'owooza nze siina kintu kyenjagala siina kifuna ekimu kyenjagala ndaba sigenda kwesimbawo kati ozannya kifiiriza ebimu mu bisiimeko amazima googerebweko naye musose emitima gye muyina mubulako kimukola masabo neewuunya omuntu omwana wa NUP n'ovaayo n'ogamba nnyeko Deriki takoze twakyondeddeko ekintu ekyo nti mu butuufu Honorable Nyoko Deriki yabadde tagwana ekintu ekyo kyamukoleddwako kubanga musajja oyo omwami oyo yabaddewo nnyo era agezezaako si byangu nti ogenda kupleasinga buli omu naye nga amazima gali nti agezezaako ene buli omu ayina engeri gy'alalamu ebintu bye naye nga abantu abamu balaba nti Honorable Nyoko Deriki mu butuufu abadde agezezaako okubanga akola nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo munange omukulu Honorable Isaac Francis yalabuddwa omu ku mulwanyi munnaffe yavuddeyo n'amukolera akatambi n'amugamba mbu yalidde obutwa era nti waaba mugezi afulume eggwanga mangu agende akole tesiti zonna ez'enjawulo mbu basobole okubanga bamuggyamu obutwa obwo bino si bigambo byange. Honorable Zaake nkusaba busabi Honorable Zaake ufulumako eggwanga ogende weekebezeeko. Honorable Zaake ku ladda yange ndaba nga nategeezeddwako eggulo nti Kadaga style Segirinya style myaka egi ogenda kuba olinga wa myaka 12 mu myaka egi okuva kati. Honorable Zaake okusinzira ku ladda okusinzira ku mawulire gennina meekusifu agava wali oyina we walidde ekintu. Honorable Zaake Honorable Zaake fulumako eggwanga weekebeze. Council wa Mary style. Honorable Zaake celebration eziriyo mu myaka egi kati lwaki gambye ofulume ebweru Uganda tebajja kulaba okusinzira ku kintu kye walidde obukugu bwakyo n'obusobozi bwakyo bayinza n'okukebera ne bagamba nti tolina fuluma bweru wa ggwanga. Ogwaffe gwakwogera Honorable Wameri yagamba senga bambi yatuuse n'okujuliza n'agamba nti twalina Council Wameri Wamanga, may his soul rest in eternal peace, oba may his soul continue resting in eternal peace. Omwami oyo mulaba engeri gye yalwalamu bagenda okizula mbu kyali kirwadde kya kookolo naye kusinziira ku bo bagamba nti mbu baamuwa obutwa obwo ne bulwa mu mubiri ate era mbu ne bubanga bumutuusa ku ekyo ekyaliwo. So agambye nti Honorable Francis Zaake ke kaseera okwerwanako nga bukyali nti afulume eggwanga bagende babe nga bamuggyamu obutwa obwo. Yes, tukyali ku mawulire ag'enjawulo era agagenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda. Teacher Fred Kajubirumbu ye yavuddeyo n'alabula mbu waliwo omusimbi ogutokomoka era mbu omusimbi guno mbu bagutadde mu alien skin. Abaffe bibino saagala kugendayo nnyo eyo kubanga ababimanyi kababitubuulire. Omuvubuka ono bagenda bagamba nti yaguze ne biiki, bagenda bagamba nti yaguze n'ettaka kuyaguze biiki Mulungu. Era ne Mulungu biiki gye bagenda nga okozesa okunganya avuka mbo basomesa naye si kubasomesa kubabuulira biki balina kukola na buteetaba mu ntalo za byabufuzi naddala okulwanyisa gavumenti.
ettaka lya mulungu lyonna state yaligula basalimu sale baligula so etalina sere zigula ttaka mulungu yonna project yani ya salimu sale mission yabwe eri etya babaguzize emboozi bajje batule mu kamera bagentya mwana mulaba entalo tuzikoye tetwetaganya bavuka kuddawo nga bali idle twagala okunganya avuka tubabulya ekyo okukola ebintu by'okubeera mu ntalo n'okukola effujo n'okulwanya entalo za banafuzi tebitukwatako twagala kunganya avuka kati tebakikola kuba nti baagala no baagala kukwasaganya avubuka bonna mu ghetto mu Kampala mukono ntebe wa Kiso babakakanye babateeke mu control yaabwe babe nga avuka tebasobola kwekalakaasa kino kyajjidde mu kiseera nga nejja mu session eya Eddie Musuuza naye zeemu after getting funds nakyo temwakikubedde kitegeeze maze ebbanga teriiwo era jja mu session eyazze mu kaseera ke kamu kye baagala okukwatiramu na bano bonna babateekaawo mwalabyeko Alion Skin ng'ayingizaawo dogi masetanga eya kyenvu eringa ya kyenvu eyo dogi yavudde South Sudan ne V8 yabaddemu empya gonna simaanyi g'esigaaki maanyi ga state ndoza katologero mu luzimbe bulungi nnyo mulutegedde bulungi nnyo tetwagala saawulidde saategedde amawulire bagabawadde mu bujjuvu bagamba nti alina amatu awulire tebakubulira bingi n'ojjamu kye naye nga tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti munange teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba rengenga that notification bell sharing o liking amawulire tukyalina mangi nnyo nyini ddala gwotasanidde kusuwa yadde akatikiti kamu bwe kati naye nga byonna nga ntuuka ku ntandikwa y'enkomerero y'eggulire lino bambe ntwala okusaasira kwange eri muganda waffe Kashirye Miracle Ashirafu yonna gy'oli amanye nti tuli naawe era bambe Mukama akugumye mu mbeera yonna tukwagala nnyo era tukwagalira ddala emungu yagaba ate era yajjawo Mukama Katonda akugumye mu kaseera ng'akazibu k'olimu mmanyi si byangu naye Mukama yalina okubeererawo mu kaseera nga kano sigala naffe tukomawo